Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olwaleero waliwo omukyala wambuzizza ekibuuzo waŋŋambye nti teriyo ddagala ly'oyinza kukozesa nga terijja kulumisa. Wambuzizza ekibuuzo ekyo. Kusookera ddala nno eddagala ly'oba okozesa si lye libeera liruma. Ebiseera ebisinga eddagala eryo limulaba teriruma. Bikolo bitono nnyo ebiruma ng'obadde obikozesezza ku nsonga eyo ey'okusika, nga kye musinga okukozesa ekiruma ate nga abato basinga okikozesa kye bayita ekitengotengo. Ekitengotengo kyo kiruma, kizimbisa, zirumira ddala nnyo ng'obadde okozesezza ekitengotengo. Naye ebiseera ebisinga abalongo abo kyandibadde kikulu nnyo ne mubasika nga mukyali baana bato, ne mubasika ne mutandika obbasika nga mukyali bato, myaka 11, 12, 13. Kyetaaga oba osikira abalongo abo tebajja kuluma nga bwe bakuluma ng'okuze. Ekyamazima bw'oba olina mutoowo oba olina muwala wo, fuba okulaba ng'omuteekateeka ku nsonga eyo ey'okusika, olw'ensonga nti abaana abo abawala bwe bakula ne batuuka mu maaso eno ne bafumbirwa, ate batuuka essira ne baagala ebintu ebyo ne bibafuukira ekizibu. Biruma nnyo ng'oli mukulu, ekyo mbabuulira. Mufube okulaba nga mubateekamu ekintu ekyo, basike bakyalira ensiko nga bakyali baana bato. Bw'osika ng'okyali muto tebikuluma nga bwe bikuluma ng'okuze. Ekyo mbabuulira. Ate byanguwa nnyo ng'oli muto. Kakati waŋŋambye nti nga biruma nnyo. Ekyamazima birina okkuluma, ate si ddagala erikuleetera okkulumisa. Nedda, tosobola kusika bintu ebyo ne bitakuluma. Ekirala mubateekako obusale bye tuyita amabwa. Mubateekako amabwa ng'amabwa ago nga gavudde ku ggwe asika. Kisobola okuva ku njala zo ng'osise abalongo abo naye nga totereezezza ngalo zo, nga tosazeeko njala, kuba enjala ezo zimanyi obbusunaasuna. Mu kubusunaasuna bwe muyingiramu otuzzi tw'eddagala tuba tulina okkuluma. Ekyo nkubuulira. Ekirala, buli w'osika nga zifunyeeko otubwa oba nga ziyulise nga zeesazeesaze, era ziba zirina okkuluma, olw'ensonga nti obanga bw'onaddira n'okwata mu bbwa kati n'obwo we bubeera. Jjukira bubeera bufunyeeko otubwa ate n'osigala ng'osika. Ekitegeeza ziba zirina okkuluma. Abalongo abo oteekeddwa kubasika mpola mpola. Bw'oba otandika ky'oba olaba nti mbagamba nnyo, beera siriyasi. Ebiseera ebisinga okulumwa, okufuna otubwa, okusalika kiva ku ggwe abeera asika. Ekyo mbabuulira. N'olwekyo teri ddagala ly'ogenda kufuna nti tezijja kuluma. Okufuna obulumi obwo ebiseera ebisinga kiva ku ggwe abeera asika, ye gwazireetera okufuna obulumi obwo obw'amaanyi. Buli w'ofuna obulumi obw'amaanyi ebiseera ebisinga ziba zimaze okwesalamu obusale nga zifunye otubwabwabwa. Buli w'osika obeera osika amabwa ago, ky'oba olaba nti zibeera zikuluma. So singa ozirimbalimba mpola mpola n'obeera ng'ozisika mpola mpola nga tokikola mu nkola ey'okupapa, ekyamazima ziba zijja kugendako bulungi nnyo nga tofunye n'amabwa ago. Ebiseera ebisinga abalongo abo basobola bulungi nnyo okuvaayo ng'obadde ofunye omuntu abitegeera n'akusika. Babeera bajja kuvaayo bulungi nnyo ate nga tofunye mabwa ago agakuleetera okulumizibwa ng'obadde weesika oba nga babadde bakusika. Kambabuulire ku ddagala ly'osobola okukozesaako, nga ekikola ekisooka osobola okufuna kutukumu oyo mulungi nnyo ku nsonga eyo y'okusika abalongo. Ofuna bukoola n'obulongoosa bulungi, n'obuyengera mu ngalo, n'oggyamu otuzzi otwo oba n'okwatamu ebyo by'oyenze n'obeera ng'enoosika, oba n'oddira otuzzi n'ofuna w'otunyigira ne weeseetinga n'okwata mu tuzzi otwo ng'eno bw'osika. Abalongo babeera bajja kuvaayo bulungi nnyo. Namirembe, omuddo gwe bayita namirembe, nagwo mulungi nnyo. Funa namirembe alina akamuli akakkala. Namirembe naye mulungi nnyo. Ekikulu kya byonna eddagala lino lye nkugamba likuyambako, naye naawe asika olina okuba nga ky'okola ng'okitegeera. Eddagala likuyambako buyambi ku nsonga eyo ey'okusika. Namirembe, funa obukoola buyengere mu ngalo, kwata mu tuzzi otwo, beera ng'osika, oba kwatamu ebyo by'oyenze, eno nga bw'osika abalongo bajja kuba bavaayo bulungi nnyo. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077783734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.